Tuyingidde mu wiiki empya egenda okubeeramu ebyemizannyo ebyenjawulo mwe tugenda okuwuliriza ebinaabivudde mu kibuga Marrakech ekya Morocco nga mu bagenda okulangirira abazannyi abakubye ggoolo ezasinze okukwata abantu mu babiri okumala sizoni eno yonna era abakaafu be basoose. Tulindiridde ekiro kino oba omuvubuka waffe Dennis Omedi anaalangirirwa. Ate era mu sabbiiti eno yennyini mwe tugenda okulabira ku match day 13 eya liigi y'ababinywera mu ggwanga, ttiimu ya Sotule Bright Stars ng'ekyaza ttiimu ya UPDF wali e Kavumba. Bright Stars enoonya wiini yaayo ey'okubiri era ekyalina obuzibu bw'amaanyi ddala okulaba nga esigala mu kibinja ky'ababinywera. UPDF nabo bakyasajjalata n'akabonero ke baafunye ewankulukuku bwe bakyalidde ttiimu ya Sports Club Villa. Kati ate ku lunaku olwokusatu era okwosa enkya ttiimu ya Bull ekyetisse akabonero ke yajje ekitende nga bagwa amalirira ttiimu ya Vipers bagenda kukyaza ttiimu y'abannaffe aba NEC abakulembedde ekibinja ky'ababinywera. NEC ekyalemeddewo waggulu awo, kale omupiira guno gujja kubeera wali erugazi, gujja kubeera saa 10 okwosa enkya. Mpozi ne ttiimu ya URA eyakamala okusabula Express FC goolo 2-1 egenda kukyaza ttiimu ya Lugazi mu kisaawe Nakivubo ku lunaku olwokuna. Omupiira gwe gujja kubaawo saa 10. Emipiira egisinga egibadde Nakivubo gibadde gizanyibwa kiro, naye ku guno omulundi ku lunaku olwokuna omupiira gwe gujja kuzanyibwa misana saa 10. Akati awo Police FC badde nno nkoze ensobi. Police FC yafunye akabonero ku Sports Club Villa. Omupiira gwe nasoose okubagambako ogw'okwosa enkya gwe gwa Bright Stars ejja kubizanya UPDF. UPDF yafunye akabonero ku Villa. Actually Villa yakwata UPDF yagikuba kate egitte, naye bo aba Police FC be bajja akabonero ku Sports Club Villa. Nolwekyo okusa ku lunaku lwokuna bagenda kubeera wali e Kavumba nga bakyaza ttiimu y'abannaffe aba Maroons. Ku Friday Mbale Heroes ekyaza ttiimu ya Vipers. Vipers egezaako goba obuufu bwa ttiimu ya NEC. NEC ejja kuba yazannye dda olw'okuba NEC bazannya kwosa nkya ku lwokusatu, Vipers ezannya Friday, nolwekyo ejja kugenda okukyalira Embaale ttiimu etendekebwa Asaf Mwebaze ng'emanyi bulungi nnyo NEC kyeneeba ekoze ne kyeneeba tekoze. Akati KCCA ejja kukyaza Sports Club Villa, guno gujja kunyumira wali erugogo gwa Lwakutaano ku ssaawa 1 ey'ekiro. KCCA badde yakave Wakiso ng'ekubiddeyo Wakiso Giants goal zabadde 2-1. Ate Sports Club Villa yabadde esaagidde wali ewaayo ewankulukuku n'egwawo amaliri ne ttiimu ya Police FC. Akati bagenda kukyalira ttiimu ya KCCA ku Friday. Abaana abasobodde mubeereyo mulabe ku mupiira ogunkakasa gujja bawoomera. Ttiimu ya Kitala erabika ng'ebikudde page empya wansi wa Waswa Bossa. Fena twewuunya Waswa Bossa gye yajja omupiira ogw'okulumba. Ebiseera ebisinga omupiira gwe ye kasita afunayo ggoolo oba ya penalty oba libadde koona oba oni ggoolo ng'atandika kuggalawo, naye ennaku zino afukumuka ggoolo okufa obufi. Express erina okubakyalira ku kisaawe kyabwe kiyitibwa Royals Park wali e Butema. Omupiira gwe gwa ku lunaku lwa 6 essaawa 10. Abategeka fixture ndowooza Hajat Aisha Nalule ne banne mwebale nnyo mwebalire ddala. Ffe abamu ku ffe bannakyalo tumanyi kiki ekitegeeza okuddira club ey'ekyalo n'ogiwa omupiira ku lunaku olwokuna oba olwokusatu. Abantu baba mu kwokya bisubi we banaasiga ng'ate bagamba eriyo maaki. Abalala baba bapakira ebintu bya kusiba ku bugaali kuleeta mu katale ekibuye ng'oga nti ate muyinayo maaki ku lwokuna. Akati awo banga club agigobyeko abawagizi, naye eno maaki eno gye mutaddewo ku Saturday ndowooza mawulire malungi eri abantu ba Kitara FC. Omupiira gwa Wakiso Giants ne Mbarara City wenjogerera bino gukyajjuluddwa. Ensonga sinnagifuna, naye abavunaanyizibwa ku nsonga eyo muba musobola okubanga muyingira match day 13 ensonga eyo nga mugimanyiiko, oba si kyo ne musigala nga muteekawo empulirizo wakati wammwe n'abaddukanya competitions mu ggwanga. Ensonga nno Mbarara City ebadde ekyaza naye ekisaawe baakibuukinze. Ekisaawe baakibuukinze aba Mbarara City baakiwadde wa mukolo oba waaki. N'olwekyo omupiira gwe y'ensonga lwaki gwajjuluddwa. Nekyongera okunogaanya ensonga gye ntera okwogerako wano. Tuyina obuzibu bw'amaanyi ddala. Omupiira tugwagala nnyo naye teguyina ttaka lya bisaawe.
kati ebisaawe gye tugenda okweyazika ebisaawe ebyo ettaka kwe bitudde si bya mupiira era essaawa yonna biba bikolerwamu emirimu emirala ate tuli mu kattu ak'okuba nti nno stadiums okwetoloola ensi yonna nzibu za kukola magoba wadde vane ku magoba n'okweyimirizaawo bweyimiriza stadium okweyimirizaawo kizibu ddala byagalamu ebyo ebyemikolo biba birina okukkirizibwa emikolo ne gibaamu naye ekyennaku nti ebisaawe bino ogenda okubitunuulira nga bannyini byo si ba mupiira oba ebisaawe ebyo babikola nga tebirina kuba bya mupiira ekyo ne kisigala nga kitusoomooza nga bannamupiira omupiira tugwagala ogusamba tugumanyi naye tetulina we tugusambira kati ate ekivaamu yo CAF ne FIFA ne IFAB International Football Association Board bwe batuuka okufulumya amateeka bo bafulumya bamanyi nti ebisaawe bya mupiira era nga bateekawo kino tekikkirizibwa tebereza nno landlord omupangisa bw'atandika ate okuteekawo amateeka opangisiza ekisaawe ku recreation ground Kavumba ng'ate oteekako amateeka muzeeyi nno ate temulinnyisaamu mbalaasi ezo oli abantu be bazze ku outing Kavumba recreation ground bazze ku outing abaana bazannyisa mbalaasi nga tebagenda mu kisaawe kuba gwonyinako maaki enkya kale nno kwonna kwonna kusoomooza ate era n'ebisaawe nebibandibadde n'ettaka lyabyo omuzannyo gw'omupiira tegusobola kuleeta ssente zimala olaba ebisaawe ebyo ebinene kituuza abantu emitwalo 6 emitwalo 5.5 n'obalaba nga bajjudde naye era nabo ensimbi ezo tezibamala kyova olaba nga bateekamu ebintu ebirala bingi kyova olaba nga ensimbi eziva kaguwa zirina kubeera nga kamasu nga boolaba mwabagula ku mpapula z'amawulire aka akasente k'ogula olupapula lw'amawulire oba Daily Monitor oba ani aka akasente si ke kayimirizaawo Media House wabula CBS bwejja netegeragana ne Daily Monitor nebagamba nti abaye nti mututeremu ekirangaawo ekiranga enkuuka nga 3 Disemba ezo zensimbi ezikola olupapula lw'amawulire kyova olaba nga akasente kano bakateekako nga katono olupapula lw'amawulire n'oluwulira luli ku siringi 3,000 oba 4,000 oba 5,000 aka akasente katono nnyo tekasobola na kuwandikako peegi emu naye bakakuwa batundayo kirowoozo batundayo numbers mu bavujjirizi nga bajja nga bagamba CBS nti ye wanditaddemu nno egundi ekirango ky'enkuuka kubanga ffe buli lunaku tutunda kopi emitwalo 10 kakati ne CBS abagitetenkanyiriza nga batunula nga baga bantu mitwalo 10 be basoma Daily Monitor buli lunaku tiye kitegeeza abantu abo emitwalo 10 be banabikula peegi ne balaba ku kirango kyange ekyenkuuka ate nno waliyo n'abatagula mawulire oli olugira nga owaye mpaamu peegi awo y'omumakkati oyo naye ng'asoma naye nga takoze eki naye nga taguze kati abo bonna yo Daily Monitor ng'esaba obanga ereeta omukago obanga eyagala sponsorship oba oteekemu ekirango mu Daily Monitor ebyo bye boogerayo eri abo be baagala okukolako omukago oba abandyagadde okusponsoringa abandyagadde okuteekamu ebirango ebyo ebirango bye bikola Media House ey'amawulire kakati n'omuzannyo gw'omupiira akasente kano ak'oku mulyango kandibadde nga kamasu nga obusente obuyingira butono ddala oba oku miryango butono ddala nga oyagala omuwagizi ono ayingire mu kisaawe ekisooka alaba omupiira ekyokubiri ensaasaanya ye ey'obulamu yonna erina kuggweera mu kisaawe ensaasaanya yonna kubanga abantu basaasaanya abantu bakozesa ebintu mu bulamu obwa bulijjo okuvira ddala ku bibiriiti okuyingira ku busenya okuyingira ku ddagala ly'amannyo okuyingira ku towels ebyo byonna club eyina okukwata omuwagizi waayo sente za Express FC z'ogulamu sabbuuni ozitwala wa ezo sente za Express yakoze omukago ne kampuni gundi kati nina wano muganda wange wano Katobeka bano abakolera ku Ham Towers wano Nakivubo bavubuka batetenkanya bakola sabbuuni owagundi ow'omuti nono ow'obuwunga n'ow'amazzi ng'ogenda ng'otegeragana nabo ng'obagamba nti ye munnange buli muti gwenteerako buteesi kipande Express FC soap tyotyo
nze buli muti ogutundibwa nga nfunako siringi zange 3 kyotyo bw'ofulumya oba katugambe ebibiriiti Express FC ngeteekako kalogo kaayo bwe kityo kaakati ne weesanga nga weekutte ku muwagizi wa Express oba wa KCCA oba wa Vira oba wa Vipers buli nsimbi gy'afulumya ayina gifulumya nga ya mupiira kuba muntu wa mupiira ate si kubawa bintu biri substandard olw'okuba nti nno muwagizi balina okufuna ebintu ebivuganya ku gundi ku quality ey'ensi yonna omuntu ataagambe nti kangende kino nkigule wali awalala kati ate ekyo ojja kwesanga nga kisikiriza n'abo abatazze kulaba mupiira nabo kola shopping mu nteekateeka eyo Express FC gyekoze mu kisaawe kyayo ebyo ebintu ebikola ensimbi z'ekisaawe kyova olaba akasente wali akayingira ku mulyango kalina kubeera katono nnyo omuntu kwegamba nga kamusikiriza busikiriza okuyingira mu kisaawe agenda okuyingira eyo nga bwe nabawulidde nga muyiika wano mu China Town simanyi oba ekyaliyo ebintu ebito birina okubeera ebirango nga biyita administration ya Express FC n'eyebyo eyina kubeera yanjawulo wabula waggulu waabwe nga waliyo CEO yayungula n'okuteekateeka emirimu egyo n'agiteekamu abakugu so si Alumasi engeri gye yalidde owa CEO mu KCCA n'olwekyabaganda be bonna kati kyawedde dda tolaba oli mutowe yali omwana wa ssenga okujjako ng'alina obukugu awo administration yayo erina kubeera yanjawulo wabula mulina okukuŋŋaana ne mukubaganya ebirowoozo after period of time gye muba musazeewo mu financial yayo amubwebeera buli omu n'aleeta report oba buli kitongole ekireeta report yakyo ne kinnyonnyola ebikoleddwa n'ebitakoleddwa na lwaki tebikoleddwa ne kinnyonnyola ne way forward tulina kugaziyiza wano bwe zityo football clubs bwe ziddukanyizibwa awo nno olina okwebuuza mu Uganda tulinayo football club yonna ebyo tulina okwebuuza tuyinza obutazifuula football clubs mu mwaka gujja oba mu 2028 naye tulina okuteekawo omusingi ogulaga nti no twandyagadde okgenda mu maaso kati omupiira gwa Mbarara City gugwo bagukuutizza kubanga kuliko omukolo ate n'abo abasolooza omukolo nabo kibalekera kuba ekyo ekisaawe bwe kibeeraawo bwe kityo wano Nakivo Stadium yalingaawo nga tinnaba kufuuka kaakati kyeri nabasomera nga wano stories adde bagoberera byenkola wano ne mbagamba nti boxing gym yali esasula emitwalo 7 yali esasula emitwalo 10 buli mwezi naye baali bagibanja omwaka n'omusobyo naye nga waliwo abatereka engugu zaabwe mu Nakivo Stadium obo bonna obwali nga obuyumba obukyamirwamu obunaabirwamu abazanyi mwe bakyusiza engoye nga babatemera kantu kafunda bwe kati oli kuterekawo kigugu kye kyatunda mu wino buli mwezi nga asasula wakati w'obukadde 2 n'obukadde 2 n'ekitundu era najja wano ne mbabuuza abaali bagoberera program ne mbagamba bannange tetugaana emizannyo tugyagala nnyo era tugyagaliza boxing gym twandyagadde ebeere Nakivubo naye yiiyo ez'obupangisa esasula ntono mitwalo 10 naye ate n'emitwalo 10 kati eri mu mwaka tesasula naye ate waliwo oli ow'omwezi ogumu asasula obukadde 2 n'ekitundu ate asasuliddewo cash kiki ekikola business sense lwaki tetufuula emizannyo gyaffe ne gikola business sense nabibuuza ebintu ebyo wano abamu kumwe ndowooza mwakatandika okuwuliriza so tukyayina okusoomooza okwo era bw'owulira nti Mbarara City ekisaawe kyakakyeka bakitaddeko omukolo omulala omanya nti omukolo ogwo gwaleese kasente kubanga era omupiira n'oyo aguteekamu kakati honala bumwine empaka n'amala ava mu ttiimu eyo eya Mbarara City oyinza okuwulira ng'efukamiridde ddala kubanga baagimulekera abantu bonna abava Mbarara ekyo kyandibadde kintu kyabwe kuba club yokka eva mu kitundu ekyo eri mu kibinja ky'ababinywera wandiwulidde nga buli muntu yenna alina akakwate ku Mbarara buli ekikolebwayo nga akyetabamu mu ngeri gy'abasobodde naye ebyo byonna tebisoboka tulina okulwanyisa mindset yaffe eri ebyemizannyo tulina kugamba ebintu bingi nnyo bw'ogezaako n'obimenyaamenya ebirumbye emizannyo gyaffe ng'ate bibaddewo okumala ebbanga nga tebinogeddwa ddagala muli owulira nga enyiika ekwata naye ekituwa akalembereza fixture kasitefuluma ife ate gwe mulimu nga tugisoma fixture nga tusoma ne line up nga tusoma ne transfers gundi afunye gundi agenze nga tusoma n'awangudde ekikopo nazze mu kibinja kya wansi
ng'ogwaffe nga tunnyuka naye ebyo bye twogerako wano bikola ebitundu nga 15 byokka ku buli 100 ku muzannyo gw'omupiira only 15% bino bye tukola wano omupiira gusigala eri nabana abatulaga omupiira gw'abazungu era mu abawagira omupiira gw'abazungu ku TV okwo kuliko nga only 5% ku muzannyo gw'omupiira omuzannyo gw'omupiira guli eri mabega wa TV babazungu bamanya kyetwagala ne batuwaaka akakali ku TV ke katukubye ebikonde mu gundi mu bibanda n'abantu ku social media ne batuvuma ebisongovu only 5% yabatta bwati omupiira omulala guli eri emabega eri eyo ffe tetuyina gatunulayo tetuyina budde bwebyo naye bwe tuba tetuyina budde era kyova otulaba nga tubuukira eyaka omuntu yenna ajja okutaataaganyizibwa wano nti ate Bright Stars ate balinayo meeting eriwo li Kawempe ate tukole ebintu ebyetaagisa okukumaakuma abawagizi guli agamba kakati nze bwe ngenda wali mu kibanda ngenda kwerabira Man U yange Arsenal yange nsasulayo 10,000 zange 3 nsigazaako 2,000 ekikopo ky'obuugi ne Rolex ng'ate nzizamu ebyo bya meeting kati bannayuganda abaagala okubuukira eyaka kyova olaba bagwera mu bibanda bo tebayinaga lwana tebayinaga faayo tebayinaga gemalira biseera baagala guli oguwedde naye ogenda okutunulira clubs ezo tekuli n'emu eri wansi wa myaka 7 obukulu ne batuuka okulaga club nga Arsenal yafuuka limited company emyaka kumpi nga 9 egiyise kakati omuntu bw'ava eno n'alifuna omukwano gwa Arsenal eyo nga guli just ku TV dakiika 9 ng'ebisigadde bivumo okuvuma abagimukwatira otunula kati nze anoonyereza ku mupiira ebbanga lyemaze mu mulimu guno and even before bwe ndaba abafiirawo bwe bati oluusi mbasanga ku mukutu gwa X eyo nogamba kati ono omukwano guno gwonna yagujjawa kazi alaba only 5% okwo kwafiira so omupiira gaffe bwe tutaagugaziye kusukkaawo ebitundu 905 tubadde tuzannyira ku bino ebitundu 5 kwe tuzannyira gundi match etuuse bannaye tuyina line up nti abazannyi babaguliddeyo omujoozi tukozeyo transfer tutunze gundi tuguze gundi ebyo bikola only 5% ku muzannyo gw'omupiira era kyovala ne income tukyafuna ka income akaako ku kaguwa akali only like kalinga 3% ku income y'omupiira akasente ako kaguwaako ate ffe ketufuula nti kekanne main income ya club nkugambye byebyo nno naye match the 13 yiye yengedde weekend ey'omupiira okumanya mpanvu era nze bwe nabadde ebuddu eyo nagenze n'enkyalako ku Lukaya Academy eryawe kunganyiza abaana nno bawerako Academy ewangadde emyaka kumpi 8 kaakati era bakulira ddala omulimu abaana babawa mu masomero ag'enjawulo ne bagenda ne basomera eyo ne bafuna scholarships nga bawanyisaamu omupiira gwabwe na biki ebikozesebwa bisaawe mipiira mijoozi byonna biri clear naye ndaba nga abaana abo bambi bali mikono emituufu era nategeddeko mukulu Mugisha Atanansi oyo yavujjirira okulaba nga abaana abo bajjayo talanta naye nga wegambyeko nti nno weekend ennamba nene nnyo ku muzannyo gw'omupiira ebungereza bagobeddemu bamanagers babiri balamba Russell Martin wa Southampton ne Gary O'Neill wa Wolverhampton Wanderers tugezaako okutunuulira oba Olen Lopetegui olwaleero aluwona anti tiimu ye ya West Ham egenda kukyalira tiimu ya FC Bournemouth ogwo gwaleero ekiro bamuwaddeyo emipiira 3 ogwa Bournemouth ogwa Brighton and Hove n'ogwa Southampton nga naye essaawa yonna bagoba gundi Kieran McKenna wa Ipswich Town oyo naye yawangudde weekend ate ayinayo ne win gye yalumba Tottenham Hotspurs n'agikuba ku bugenyi goolo 2-1 ebyo ebikyamweyimiridde naye essaawa yonna omulimu gwe guli mu lusuubo kubanga Bungereza actually si Bungereza wokka naye omupiira gwonna wano Man U yiyo teyina mutendesi mujja Leicester City eyina mujja wano mu Uganda mbadde mbagambyeko coach Asaf Mwebaze ogenda mu Mbale Heroes yakagendayo wano Lugazi Steven Bogere uyo naye mupya Vipers Kovazovic omuwuliza ayinza n'okuba ne mu profile yajjamu ekyokuba nti yaliko ko mu Uganda Kitara coach Brian Senyondo wadde yafunirawo omulimu gwa tiimu y'eggwanga ya under 17 omulimu ogwo baleba kwasa waswa bossa nolwekyo omuzannyo gw'omupiira tegulinza tebereza Uganda tukyali mipiira 12 naye abatendesi ndowooza bawulira engeri gye banogokamu nolwekyo ne Bungereza wali tebakulinza kale ndo twagenza okuva mu weekend nga abo abakozi babiri bagobeddwa ku mulimu abawulirako ku show gye nakola ku Friday
weekend eno gitukubye omugongo nagikwasiza timu ya Liverpool, timu ya Chelsea ne timu ze Manchester United ne Manchester City. N'ensonga n'enziwa Manchester City eneetandikira wano okwesitula oba Man U ng'ekozesa Ruben Amorim okuba nti nno y'omu kwabo abaatandika okutulaga nti Man City evunze anaasobola okugifutiza. Kati weekend bwenti we nagigabanyamu era nagenza okulaba nga Liverpool weekend omuntu yenna ajja kugamba tiyagigendedde bulungi, naye nze ngamba yakugendedde bulungi bw'obanga wamaze eddakiika 82 nga muli abazannyi 10. Eyo match nandigitadde ku lukalala lwa matches Liverpool zetezanye bulungi. Wa Liverpool inamuko matches zetezanye bulungi season eno, naye ekyewuunyisa nti ne match zetezanye bulungi esigala ekuŋŋaanya obubonero. Eyo nno sigino Ancelotti bw'anaagikozesa obulungi mu bavubuka be eyemu ku ezo ezikufuula omu ku bavuganya. Ate abasajja babadde babakedde, abasajja ba Fulham babakedde. Ono omulenzi gundi Anthony Robinson akuba 3 okufa obufi. Luli abadde ali solid mu defense, naye kakati atandise okugattako ebyokugenda mu maaso. Era goolo zombi Fulham ziyateebi yakoze cross. Kuba juzi namulaba bwe bazanya Arsenal tiyakkiriza Bukayo Saka kola bintu bye tumanye ebya bulijjo. Kati nabadde ndowooza ayolekedde olusozi gambalagala engeri gyagenda okubeera ku Mo Salah. Naye wadde Mo Salah yagize n'amukubamu ekituli n'akuba cross eyateebeddwa Cody Gakpo. Omuvubuka ono yakoze goolo zombi Fulham ziyateebye. Nga muli olowooza nti ku namba 3 alimuko akatengo. Oyinza n'obutasala senta ng'omanyi nti nno gw'olina okumakinga ye Mo Salah. Akusinga omupiira, akusinga obumanyirivu, akusinga speed. Naye si bw'omulenzi yabadde afissawo obudde n'agenda mu maaso n'akuba enkota na. So bw'otunuulira omulenzi ono Anthony Robinson n'olaba namba 3 nga Marc Cucurella owa Chelsea, waliwo n'omulenzi ono namubagambako Sumani gwe yeegomba bamuyita Kakes ali mu ttiimu ya AFC Bournemouth. Abavubuka bano engeri gye bazzeemu balinga abaagala okwerera ku bbali bano basatu be tubadde tulabako wano, ba Ben Chilwell, ba Luke Shaw, ba Pavin Estupinan, ba Andy Robertson, oba oliawo ne Destiny Udogi. Satu eyo ne gundi nali ne Denzili Emerson Palmieri lino erya West Ham. Limusaayi Mutabike, sina Musaayi Mutabike, musajja mu Brazil oyo yasala obusazi kukubira ttiimu y'eggwanga erya Italy. Naye nayo 3 lyayo simbi. Naye bw'olaba 3 y'abalenzi bano, ono Anthony Robinson Omumerika, n'olaba ono Kakes wa Bournemouth, n'olaba ne Cucurella, obalaba nga 3 yaabwe eriko ko waggulu bw'ogigeraageranya ku y'abano abalala abasigaddewo. Naye nga Liverpool nayo mu bufunze bwenti bwe nalabyemuko weekend gye nabakwasizza match tebagizanye bulungi nnyo ngera bwe bazanye omupiira gwa Newcastle gwe bagwamalira 3-3, ngera bwe bazanye mu wiiki ewedde ngeri gye bazanye mu Girona bagiwaddemuko ebbeetu. Girona yabadde esobola okuba Liverpool goolo 5 awo wonna nga basigaza keeper to beat nga Alisson yataasa emirundi 5. Match yo nayo tebagisambye bulungi, naye kyewuunyisa bagiwangudde n'omupiira gwe bagundi Ancelotti gwe yaggulawo nagwo nga bakyalire Ipswich Town bagwangula 2-0, naye yagulabako walaba nti tebagusamba bulungi. N'ogwo gwe bawangudde Crystal Palace ku bugenyi ku Selhurst Park nagwo tebagusambye bulungi, naye gwe osobola okugoberera ensamba y'abasajja ba Crystal Palace bajja ne bateekamu abavubuka abaddugavu abo basamba omupiira gwa energy, kufata, kufubutuka, kutomera kyebyo. Baba wangula gole mu kubwerere naye era tebasamba bulungi aba Liverpool, naye era bajjayo obubonero. So Liverpool eno ebyanga sigino bw'obanga tosambye bulungi naye ate n'osigala ng'okuŋŋaanya obubonero osobola okukikozesa to your advantage bw'obanga okikozesezza bulungi. Akati tiimu endala gye nakwasizza weekend tiimu ya Chelsea balinayo emirimu gye balina okukola ne Shamrock Rovers ku Thursday. Ate yo Liverpool inayo kukyalira Spurs mu Carabao Cup. Jukirayo Chelsea yavaamu dda mu Carabao naye balina okuzanya Shamrock Rovers mu UEFA Europa Conference.
olwo weekend bagende bakyalire Everton, bagenda kukyalira Everton nga Mark Cucurella atajja kusamba olwokuba yafunye card ezimala. Ng'ogyeko neno red card yafunye match ng'eggwa, yabadde already afunye yellow card ey'okutaano era match eyo tiyandikizanye. So nga ne Liverpool nabo tebagenda kubeera ne Ancelotti ku touchline kubanga naye yawezeza yellow card 3 aba alina okutuulayo omupiira ogwa weekend. Kakati Enzo Maresca eno gyali eri Ancelotti taliyo. Eno namba 3 yasinga taliimu oli amuyina jjudde Andy Robertson yadde agenda ayiike vivi. Bano abavuganya kinaaba kitya. Katujje tuguse ensonga eyo nga tutunuulira ekifaananyi okutwaliza awamu eri clubs. Nze ku lwange ze nakwasizza weekend tugezeeko kuba maakinga ani yayise ani yagudde. Mu nsenyi we kombadde nkoze ensobi Liverpool bayinayo omupiira gwa Southampton gwe gwa Carabao Cup weekend mu Premier League lwe bagenda okukyalira Spurs. Kakati awo yensobi gye mbadde nkoze, mbadde mbagambye nti Liverpool ekyalira Spurs mu Carabao naye nedda. Carabao gwa Southampton, Spurs gwe gwa weekend nga gwa Premier League. Kakati awo era ndowooza Chelsea mu kukyalira Everton ku Sunday engeri gyezannya amanguko ssaawa 11 yinza n'okugendako ku top of the table omulundi ogunaaba gusoose mu season singa banaaba bawangudde nga bakyalidde Everton. Kubanga ogwa Liverpool ne Spurs gujja kubeerawo lwagguloko ssaawa 1:30 naye ate ogenda batunuulira nga ka fixture ka Chelsea akali awo kalabika nga akasoboka kubanga ku Boxing Day bagenda kuzannya Fulham, bazeeko kukyalira Ipswich, bakyalire Crystal Palace, bazanye FC Bournemouth, bazanye Wolverhampton Wanderers. Empiira egyo gyonna giddiriŋŋana okutuuka mpozzi nga 25 January lwe banaakyalira ku Man City. Ekyebuuzibwa banaasanga Manchester City ki? Kubanga kakibeere aboogezi ab'amannya oba bannamawulire abakuukutivu oba abaasamba omupiira ne bagunoza nga bakola omulimu nga guno ogwange, tekunnabaako n'omu yeetantala agamba nti nno Manchester City ku kikopo teriiko. Kubanga ebaddeko mu biseera ebyakattu newankubadde nga akattu kabadde batera okubeeramu nga tekenkana nga kano, naye yemu ku ezo ttiimu oba ye ttiimu yokka esobola okutungirira emipiira nga 15 egiddiriŋŋana gyonna ng'ewangula miwangule. Nolwekyo bano bonna bajja Karaga, ba Paul Scholes, ba Thierry Henry bakubaganya ebirowoozo eyo ku TV naye ogenda okubalaba nga tebavaayo gandi essajja liyise naye essajja eriyisawo yonna lizuukuka. So kaakati tetumanyi Chelsea oba kale nze simanyi Chelsea eneesanga Manchester City ki 25 January naye nga gino emipiira ku ttiimu eyinza okuvuganya ku kikopo ate egyo gy'emipiira gy'oba olina okwewangulira. Akati mu kifaananyi era okutwaliza awamu ttiimu ezabadde awaka zabonyeebonyeemukko bw'otunula mu liigi ze tugoberera 6 nga neya Uganda kweri, kubanga sibagambye nti Wakiso Giants bagikuunyuliddeko waka 3 KCCA bwe yabakubye, Villa akabonero tebagikajjiddeko wano ewankuluku kuweekyaliza, Vipers akabonero ababbulu tebagikajjiddeko wali ewaabwe ekitende. Ekyo no tekyakomyawo wokka naye kyagenze kisembula bw'okizingiramu n'abo ababadde bakulembedde tebo abasinga mu liigi ze tugoberera omupiira bagutuddemu. Bayern Munich yagutuddemu ate akatiimu akamukubye ke Kamains omuganda wagambira nti awagwa omuzira tewaba nsiitaano. Musajja ayinza okubanga yali mujaasi nga mulwanyi namige bamubanyumiza nakinaki ogenda okulya nti senyiga ye yamusse. Kakati ne Bayern Munich wandirowoozeza oguddako ne Dortmund munaagulira oba RB Leipzig wa Mainz yekubatuuzizaako mulamba bwe guti ndoddo ne bakuba maaki yaabwe esooka mu season. Bayern Munich ettiimu badde ekyasembyeyo tannakubwamu, ekibinja ebadde ekola draw. Kakati nayo yo bagigukubye y'omu ku babadde bakulembedde tebo abasiitaanidde mu bintu mu weekend. Teekako Barcelona naye bagikubye nno baani katiimu kali bakayita kale Ganes kabakedde nno dakiika nga yakuna koona eddenzi oba li Mexico ne liraalira mu bbanga ne libagira banoonyeza yukolayiza nga bagirabako bakubye empagi bakoze biki wa machi ngegwa. Kakati awo
okimanyi nti Barcelona kati yakakubwa emipiira ena gino gye mipiira gisinga obungi mu top 4 mu ligi ye Spain kubanga mulimu gundi Atletico Madrid yakakubwa omupiira gumu, Real Madrid yakakubwa emipiira ebiri, Atletico Bilbao yemalayo top 4 yakakubwa emipiira esatu, Barcelona ekulembedde yakakubwa emipiira ena. Boddayo kuba abadde ku top of the table then ne struggles eza timu ezabadde awaka awoletera ne Liverpool gye mbadde mbagambyeko amaliri ge baagudde ne timu ya Fulham babadde waka okujjako ndowooza Atalanta ye timu yokka yabadde ku top of the table awo eyawanguddeyo kuba yagenze ne kuba Cagliari golo ne yabadde ya gundi Nicolo Zaniolo ekirabika nti nno bano be bokka babadde ku top of the table abawangudde Atalanta ne Atalanta yani yawo omulala ne NEC yawana mu Uganda nayo yawangudde omupiira gwayo. Si bangi nno ababadde ku top of the table abawangudde lekyova owulira nga bali awo bakunojjola bunojjozi okujjako mpozi neno PSG yo kaligi kayo yakefuulira kayo kyeyagala kyekakolamu naye bano abalala bonna top of the table sebo wabadde tomala gawangula ate namwe n'ababadde awaka era nabo bintu byabadde bizibuzibu mukko. Ekiri Spain Atletico Madrid ate yawangudde ogwayo ate Barcelona ne bagikuba kakati tebazze tebenkanya obubonero ne Barcelona nga yali etaddewo embeera nantagambwako kati ate wano webenkanyiza obubonero 38 golo ne ya Barcelona gundi golo ya Atletico Madrid yatebeddwa omulenzi bamuyita Alexander Soroth kubuka ali awo nzaala ye Norway. Bamujja mu Villarreal naye alabikirawo nga forward mulungi kuba Villarreal yali agisambidde emipiira 34 n'ateba golo 23 n'akola n'assist 6 awo gundi Atletico Madrid kwe yamwegombera n'emuleete ninga omanyi Diego Simeone byatendeka ebyokwekuniza ebyo ng'omulenzi talina bwe yeegazaanyaamu naye era yavuddeyo n'abakubayo omunwa awo ne bagetafu okujejja kakati Atletico Madrid ng'ekyalina n'omupiira gwebanja benkanyakanya Barcelona obonera 38 Barcelona essaawa yonna bagiwanulayo kubanga esingako ne gundi ne Real Madrid akabonero kamu kokka ate nga Real Madrid nayo erinayo omupiira gwebanja bya Barcelona bigenda bigira yonoonekamu kati yo Liverpool amaliri ge yagudde ng'omu ku bamemba ba top of the table aba struggling ate nga bali waka. Chelsea n'esembera kati tewaliwo obubonero bubiri obwawula Chelsea ku Liverpool. Buyinza okubeera obutaano Liverpool bweneebanga ewangudde omupiira gwayo gw'eggolu naye ogwo omupiira ogutannaba kusambibwa nsi gulinaako buyinza nze mbala kyendabako wano obubonero buli bubiri kati balinamuko ka diversion aba Liverpool kembagambyeko kebagenda okukyalya Southampton okwosa enkya wadde nga n'olwokuna nalwogundi Chelsea inayoko omupiira gwa UEFA Europa Conference lwakuba nti yo Chelsea kyeyina ekyenjawulo kuba n'abali mu top 5 oba top 6 nti yo eyina squad 2 abakuba UEFA Europa Conference baba balala kwabo okujjako nga wetwalabye Adala Biolo ye yakubyemuko wakati wali naye najja nakuba mu center back mu Premier League naye nga tumanyi abasambi Chelsea beekubisa mu bikopo bino Carabao ndoza banakuba ne FA Cup eno mu levels zino ezisookerwako bebakuba ne mu UEFA Europa Conference kitegeeza nti abeerako kwawuka akenjawulo mwawumuliza nalabye gundi ono mulenzi gundi Nicholas Jackson mwenda wa Chelsea match gye yazanye era ne bw'omulaba ng'akozesa energy y'amaanyi musajja afubutukadde nadde eri omanye ebirala byonna osobola omusongamu olunwe omusajja oyo gundi Nicholas Jackson naye kyotasobola musongamu lunwe ye effort ne energy ate ekyo tekiriko talent tekiriko nti ono yakisomera gindi either obeera mugayaavu mulagajjavu obeera awo lubojje bakusaasire oba sikyo wesitula. Nicholas Jackson buli mupiira oguyita ku center agufubutula mu musala busazi agukuba bukubi bweru naye ngazze ate ngazze n'amaanyi n'obuvumu n'okwewaayo naye we yasambidde maaso eyo olunaku lwajjo yabadde amaze ennaku 10 nga tasamba kati musambi bw'atyo aba awummudde kuba yo Chelsea erina squad yayo nnene omukulu Enzo Maresca bw'atyo bwakolamu ebintu bye naye ng'ensonga eno ebadde etambulirako basajja bano bombi Chelsea ne ttiimu ya Liverpool engeri gye bayingidde mu weekend n'okugivaamu kubanga weekend ze nabadde ngibakwasizza nga ndaba Liverpool esobola kudduka kyenkana ki okwetakuluza ku Chelsea esobola kwekwata etya ekifo ekyo n'okkendeeza ku points omukulu zagisinga era Chelsea kwabo bonna benayogeddeko ndoze yavuddeyo ng'omuwanguzi kubanga byonna yabiwangudde yanywereza mu kifo ekyokubiri ate n'afunza ne ku bubonero Liverpool
bwa musingako. Naye bano tujja kugenda tubamenyamu mpola mpola. Tujja kubimenyamu mpola mpola. Wakati nina ennyingo 10 ze nalabye mu mupiira gwa Chelsea. Ennyingo esooka nze ku Chelsea gye mbadde mmanyi ebbanga lye mbadde mu guno omulimu oba ebbanga lye ndabye omupiira gwa Bungereza. Sirabangako ku mupiira gwa Chelsea nga gutandika ssaawa 4 ez'ekiro nengumalako. Ng'oggyeko bino eby'emirimu tinja kuwandiikamu notisi nti naye ng'oggyeko ebyo nti omupiira gwannyumidde. Naye guno omupiira sipiidi kwe gwabadde, obutetenkanya obwa buli muzannyi, ntwala nkutwale nga ne Brentford nayo tekkiriza. Nesanze nga n'okwesaasira seesaasidde nandiga bikonze naye ku lw'ennaku yange ng'omusajja omukozi kamale galaba mupiira ate naye naakola naye seesaasidde kubanga omupiira gwabadde gunyumira ng'eno gugenda n'eno ne gugenda, eno bakuba kyenga ne bano bakuba kyenga, eno batetenkanya na bano kwegamba ng'olaba si ye ttiimu eri eya Romano Abramovich kumpi balinga Bachuba ye tazimba aleeta ali ready made jangu okuba akatimba otokuba katimba ng'ogenda nga baleetayo omulala. Naye ono omusajja gwe baleeta n'abazanyi emyaka gye baagula bazanyi bakuzimba, simanyi kiki banaavaamu nga ttiimu ekuze bulungi ng'ekulidde wamu. Naye waakiri ebirowoozo byabwe obiraba ate ebirowoozo ebyo tebiba bibi. N'olwekyo ennyingo gye nasoose eyo gamba nti nze omupiira gwa Chelsea okugulaba n'engumalako okuggyako nga lwa mulimu, naye guno saabaddemu kwekubagiza. Omupiira gwabadde gulabika bulungi ku sayidi zombi ne mu bitongole eby'enjawulo. Eyo ennyingo emu. Ennyingo endala gye nalabye ku mupiira gwa Chelsea ye mutendesi wa Brentford Thomas Frank. Sebo Thomas Frank yagenze n'obuvumu bw'amaanyi, ensamba yonna gye yabadde asambamu yabadde yakwagala kuwangula mupiira. Omanyi wabaddewo ejjoogo Brentford lyebadde etadde ku Chelsea kuviira ddala mu mwaka gwa 2021 ng'awo Sebo Brentford ekimawo obubonero 3. Kati bw'okiteekako n'ekyokuba nti Brentford badde tekola bulungi sizoni eno ku bugenyi, ndowooza bazze ng'ono bamwewulira. Si buli obwedda olulumba Chelsea weekola nga Brentford izzaako olulumba lulala. Ate kuba n'abalenzi Abafirika Yohan Wissa ne Gondi ne Brian Mbeumo bonna ensamba yaabwe tekulaga nti nno basubwa ne Ivan Toney ataliiwo. Oli ebiseera ebisinga ndowooza n'amawulire yagababbangako abasajja bakubira ddala omupiira gwe nnyini. Naye bw'obanga walabye ku match eno olina okuba nga walabye ebigendererwa ya Thomas Frank nga balumba bulungi, era ne bwe yatuuse okukola substitutes ng'olabira ddala ateekeramu ddala abazannyi abalumbi, so si bino byakwekuniza na biki ebyo. Akati ennyingo endala gye nalabye lwakuba nti nno obuzira bwa Thomas Frank bwanneewunyisiza bwasusse nti yatuuse n'obutateekawo. Tubadde tulaba ttiimu eziwerako nga ziteekawo omuzannyi oba enzannya ng'egezaako okutagetinga zone omu ku bazannyi ba Chelsea abasinga Cole Palmer we yeetawulira. Naye Sebo Thomas Frank ebibiti yabifuddeko byabadde nno bimuleetedde obuzibu kubanga oyo omulenzi bw'omuleka ne yeetaaya era obwedde asonseka lwakuba nti nno Nicholas Jackson yadiibuza emikisa mingi, naye era obwedda mu eyo zone akoleramu ebintu bya classic number 10 byandibadde akola. Naye neewuunyiza Thomas Frank Sebo teyataddewo. Olaba zino ttiimu ennene zeeyita zi big 6 ze ziteekawo omuzannyi omulimu gwe ng'ogulabira ddala gwaku oluusi kulondoola nga bwe twalaba ku Chelsea byazannya Arsenal nga Thomas Partey takkiriza akasajja ako kufuna n'akalondoola buli wekadda. Naye Sebo Thomas Frank yagenze nga omutima gwakaluba naye yakisasulidde nno. Kakati ate n'ensamba ya Chelsea eno nnyingo ndala gye nalabye. Ensamba ya Chelsea omuzannyi ono Nuno Madueke, Enzo Fernandez ne Jadon Sancho, ebintu bye bakola muli omu zone mwali bisobola byokka creatinga diversion, ebirowoozo byammwe ne biva ku Cole Palmer kubanga bonna bafuutiika mu lumu. Nuno Madueke baba ayise eno musanvu ebintu bye byakangakanga ne speed kwalumbira ne alternatives zayina oluusi n'akubenyanda oluusi n'ateekawo akasalo buzina ebyo byonna bimala okugira. Kakati ebiseera ebisinga bw'ajja n'abalumba ne Jadon Sancho ng'abalumba eno ne Enzo Fernandez kuba Enzo Fernandez alabika nga naye yeefaananyiza okukola ebintu bya Cole Palmer. Ogenda okulaba ng'abo mubataddeko attention emala. Palmer ng'abeera wano ku bbali kuba si kabeza, si gamba nti nno muddusi nnyo, si gamba nti nno yakutaddeko omukono, kwegamba ali awo ogenda okwekanga mumwerabidde okujjukira nti Cole Palmer ali wano ng'abasonseka.
Ennyingo endala gye nalabye mu March eno ate no yabadde si ya Chelsea naye njagadde gijjayo. Ennyingo emu eno yabadde ku Jadon Sancho. Oba mujjukira yabadde dakiika abalabye ku mupiira guno yabadde nga dakiika ya 7 omupiira Jadon Sancho gwe yakkakkanye Jadon Sancho yakkakkanye mu ntabo ya opponent nakkakkana omupiira olulimi lw'omupiira bakiyita gujja mu mukka n'agujjamu omukka n'akanga abasajja bonna ne beebaka bwe bati n'akanga kipa n'addamu n'akyusa nga bw'alinda support weeva. Kakati kino kinavudde nkijjayo bw'otunuulira maaki ya Barcelona gye yasambye ne maaki ya Arsenal gye yazanya ne Everton mwabadde mu bulamu omuzannyi akola ekyo ekya Jadon Sancho kyokka naye ogenda okutunuulira Barcelona ne Arsenal kumpi bakoze ebintu bye bimu buli omu makoona 88 Arsenal ndozo oba yakubye ebizungirizi 13 Barcelona yakubye ebizungirizi 20 ball possession bitundu 7-6 nga waagala omusambi ow'enjawulo akole ekintu ekyo ekyenjawulo naye basigadde bali direct Barcelona ne Arsenal era okukkakkana ng'okubabiraka ng'ojja mu koona buli omu yafunye amakoona 88 tibagajjeemu kantu ne baddamu ne balumba ekintu kyekimu nga balumba ennumba y'emu naye nga baagala kujja mu result ya njawulo. Kakati ennyingo nagirabye omupiira gwa Chelsea wadde ne Chelsea goal eyo teyagiteebye olw'okudiibuuda kwabo ababadde beetoolodde Jadon Sancho naye nagyo ennyingo eno nga ndowooza ejjayo bulungi nnyo ekyabadde kibula mupiira gwa Barcelona gwe baagikubye Abaleganes n'omupiira gwa Arsenal gwe yagudde amaliri ne ttiimu ya Everton. Yenna ennyingo nga zikyaliyo ennyingo zikyaliyo naye obudde butuganyiza ku mawono kale tunayongerereza kambaagaliza obulamu obulungi.